Inside Story Uganda, real source of political updates. Naye nawulidde Nakaseke eyo bamukuttemuuko bamukuttemuuko nga bagamba tekakati nebiri eno gwe tonnaba kubibaamu tetwabitegedde bakulembeze banno baani tonnabimanya anze nalabye ku lukiiko lwa mukaaku emabega kawe yajja n'atuuza alaale leka naawe beeramu naawe anti nze nkugija nze sebo nze Lutamaguzi nze tebandike mwami Lutamaguzi mabega kawe mukaaku yajja n'atuuzaayo olukiiko Nakaseke n'akomawo naye ffe ngeri gye tulimu tubatebuka n'abenaaleemu bagambye nti nebya nuupu tebabitegedde abamu ku bakulembeze baabwe era tosobola kubitegeera kubanga abasinga baani mukulembeze ekyayogedde nze mugambe nti ewenaaleemu mpaayo ku linnya limuze nkugambe kubanga ffe tulina nabalabye ku TV omukulu eyabasasulidde omangi yavudde we Masaka bakeberekaawo obulabe ne TV emu nagirabe simanyi kyaggwe TV ne bawandiika ne bajja ekifaananyi kyedda gwe mukebereko omukulu eyabasasulidde oyogera njagala ekikunyiizizza n'ekikusanyusiza tetubamalirako budde njagala kugamba bw'oba oliwe Nakaseke effujjo lino lye muwulidde ewalala ewaffe terijja kukola mabegako omukulu mukaaku yatuuzaayo olukiiko eyo infact enkiiko bbiri awe Nakaseke ne buno obuvubuka buwalabye obwatudde awo ffe tubamanyi bonna beenaalimu era bw'obabuuza omu ku bo mukama waabwe yabakulidde omubuuze wagira ku kaadi ki ffe byonna tubitegeera n'omulimu gwa Nabbanja gwaliko wano kubanga ebiseera ebisinga temunnamanya Nabbanja ali wano bali kuluutinga aba NRM mu kulonda kwa NUP kyekimu ne PRU neeno gurupu y'abampuuga mb'okulonda kuno okujja simanyi mu delegates conference abenga bataddeyo abayinza nkugambye mukaaku yaliko emabegakaawo era genda obabuuza abo kubo nze nakagula tiketi za NUP za milioni 4 kwabo b'olagako n'omwali eyagulako ne tiketi ez'$1,500 kaadi nga kuliko eyagulako ez'$1,500 era obabuuza ani yasasuliddeyo press conference gyemwayi so abo tubaleka tubamanyi nze ndowooza tombuusabuusa ebbanga lyoze ng'ondaba kyobadde nino kikugamba mu lwatu nedda si gwe yaleese nze abaffe twabagambye mulimu mukyala Nakawooya simanyi biki n'abalala dewuliriza nze sironda nze banooze ate n'ekigendererwa ky'abali kye bazze mu bitundu byaffe ebyo byonna abaateekako omukono nga babadde balina kye bapulaninga eri pulezidenti waffe Kyagulanyi ndowooza tombuusabuusa bukyondaba n'olwekyo ssebo mukulu mukaaku yasookayo emabegakaawo genda olabe omusajja oyo yatuuzizza olukiiko omuvandimu oyo omubuuze ani yakusasulidde ssente n'abamawule gye wabajje omubuuze wali oguzeeyo ku tiketi za NUP yadde ez'omutwalo bw'okomawo wano nga azirina nga nkuwaayo miliyoni kuba nze nkugambye nze bwe nali nzija mu palamenti nagira ku tiketi ya DP naye naakagula tiketi za NUP za miliyoni 4 kale gendagaye yali aziguze ekyo tukimaliriza kakati ako nkakulaze kubanga waliwo n'omulala ngambye nti waliwo omusajja yatusasulidde wano simanyi bakyaggwe TV mbu tutemeeteme buno obuntu tubuteekeyo ne mubuuze guwandabyeko nandaga ekifaananyi kyange ekya 2010 kati naddala mwe buvubukamu obubeera ku social media simanyi ku YouTube tolina mulimu mbu bakuwadde genda owandiike bino okole eki osobola okubiwandiika ebyo naye ffe tubagambye ffe twabatebuse gurupu ya Nabbanja tumanye waliwo abaana be mugenda okuteeka mu hoteeri mbwe ebiseera gye bijja mubatwala waliwo neya PRU ne ttiimu ya Mpuuga gyali mu kuzimba mbw agizimbira mu NUP era mukulu mukaaku gwe bw'omukubirako mukwano gw'ombuuza watuuzaako olukiiko Nakaseke emirundi 2 ajja kugamba n'abo bennyini eyo ttiimu eyo gy'olaba eyo ffe twagiganye fujja ero lye mbadde mujja mukola at least ffe tubaddeyo ndowooza wankyazangako wano ojjukira omuvubuka gwe bayitanga Kizza eyesimbangawo ku opposition mu Nakaseke North ojjukira omuvubuka omwami weFDC gwe bayita Seguya gwe neesimbangawo naye Nakaseke balagawa kati bano bonna beenaaleemu ffe tubamanyi n'oyo mukulu waabwe omuvandimwe
eyajje ssente ew'omukulu eri n'abaleeta mu bunaako. Kakati sebo nzikiriza ontandikisiza ogwombuuziza nzikiriza okusooka okubuuzaako ku bantu baffe abantu b'Essemuto balamusizaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kaasaŋŋombe mwebala abali mu kukola ennaku zino enkuba etonnya naddala ffe nga abalimi. Ebiro byaffe ffe nga abalimi situbagaana kubeera mu byabufuzi naye bw'oba waakava mu byabufuzi oba nga tonagenda mu byobufuzi baako n'ekyokola. Nalabye omuvubuka omuto gwe basse mu bubbi nga muvubuka muto nnyo infakiti ono abadde wakubiri olwaleero bamuseera yabaddewo eyo Nakaseke yabadde agenze nga bbente y'omuntu ne bamugwako ekiyifuyifu ne bamutta. N'olwekyo lwaki mbakubiriza okukola ffe abamu tulina bye tulabyeko era tulaba tewali kintu kirungi nga buvubuka kubaako no kyokola. At least ne bw'oba oli wankyukakyuka gavumenti ejja ey'enkyukakyuka ekusanga ng'olina ky'osobola okuteekako mu nsawo. Naye abamu mutumenya n'osanga omuvubuka n'akeera mu kasitenseni leero ebyobufuzi si byafuuka ebya ssente n'osanga buli kapeera azanyira ku gwe ku bwongo gwe batwala okuyimba ennyimba gwe beetissa gwe kola kino. Nkwegayiridde nnyo ffe tuli mu bifo bya bukulembeze naye nga tonnaba kugenda mu byabufuzi ku makya baako n'ekyokola. Njagala kukubira omulanga abantu baffe ab'e Nakaseke ku ddwaliro sikaani yaffe ejjanga 15 Novemba at least nakagisasulirako $2.8. Sikaani ogimanyi kyekyuma ekikebera mu mbuto n'enseke eri extended nakagisasulirako $2.8 naye by 15 November ngenda kubanga njireeta ku ddwaliro lyaffe ery'e Nakaseke tujje tugitongoze. Abantu b'e Nakaseke mbakulisaayo nnyo ndowooza ssente zaffe zaatuuse mu kusonda okusomero naweerezeeko $50 emirala nja kugyongerayo n'olumbe lwa Reverend Kanoni Kampujja eyali omukulu w'ekika ky'Endiisa. Waawo ttimu nawaffe nalwo tugenda kulwabya ku lw'omukaaga luno olujja era nammwe ndowooza emitwalo gyammwe 4 nagiweereza gyatuusa. Aba Mothers Union nammwe abagenda okuba n'omukolo gwaffe nabaweereza $50 naye nsuubira ng'embeera etereddemukko nja kuba nange mbaako ne kenyongerako. Nawulidde Mwami Museveni ajja okukyala ewaffe ambu agenda kukuliza emyaka gye 8 ekijaguzo ewaffe Nakaseke. Nze sijja kujja era ababadde bampeereza ebbaluwa nze nako okujja ku mikolo egyo gye mwewaana nga tuli bubi ne mutandika okwewaana ebitaliiyo nze ate ne munnyima omuzindaalo kuba omulundi guli baagunyima waliwo omusajja omu n'akabinja kaabwe bano ababba ssente z'abaazirwanako mbu baatya mbu nze ngenda kubaabya. Of course ne Museveni akimanyi. Mwami Museveni bw'abajja alina okukimanya nti ssente z'abaazirwanako waliwo akabinja akaazibba ng'omuntu bamugamba n'asayiningira $5,000,000 naye nga bamuwaako $5,000 ne bakikola ebbanga eryo lyonna. So nze mukulu bw'obojja gy'ogenda okukuliza emyaka gye8 oba ddala gyegyo gyokka ekijaguzo tukusaba wasuubize ekijaguzo baasi ogiwakanamu anze bwe giba gyegyo kuba omukulu ono si byangu ajjayo ekyukyagala yagamba lwaki ononooza emyaka gyo ebya Uganda si byangu wegenda omujagulizeeko ebya Uganda sebo si byangu yensonga lwaki nkubulya nze nkugambye ate neewuunyiza lwaki mulonzeeyo Nakaseke nga sirabake mukozeeyo. Abantu beeyo tukyali bubi watusuubiza okukola ekkubo lino koolaasi erya Kisule Nakaseke Kapeeka tetulaba lino ekkubo ly'amatugga Ssemuto Kapeeka fu ligenda ligira mpolampola. Tikyanneewunyisiza nnyo ne muganda waffe Kidduma Kubuyono yafudde mwali muleeseeko mu palamenti ne mukwatibwa ensonyi tebaamutute mu palamenti tebaamuleese era nze nabadde mu kumukungubagira mu maka ge Entinda wabaddewo abanene ne mbagamba well abanene mwalwanira ebulemeezi ndaba mwewaana naye ekitumutukoledde kukomawo okwegabira ttaka naye noono omusajja ye yasooka ofuna first class degree mu East Africa oyo omugenzi Kidduma Kubya first class degree mu mateeka n'akomawo n'abeera minister of education n'abeera attorney general n'asigala nga wagira ekibiina ky'NRM jjo mu parliament twakungubagidde n'omukulu w'Ekaramoja Alepeya yaliko memba wa parliament kisanja kimu n'agenda naye ono ye Makubuyo olw'okumugira saategedde awo naye nze nakibagambye nga bwe bagiraagira awo ne bagamba nti obusosoze bwammwe bwo bukyaliwo bungi
niye kansuubire nti no nti mujja kwekuba mu kifuba mumubbulemu n'ekkubo kubanga Museveni ng'ojja ekijaguzo eyo olina okulaba embeera y'amalwaliro bano be walwana nabo olabe ebyenfuna by'abantu bwe bifaanana abantu beeyo baabeeranga balimi ng'era tebasabiriza naye olwaleero buli gw'oyitako awanjaga ali bubi awanjaga ali bubi sekyo mukama wange entandise nakyo olw'okusobola okugamba abakulembeze bano kubanga ffe ebiseera ebimu bwe twogera baga nti Lutamaguzi mubi avuma nze nkubuulira amazima bw'oba ogatwala n'okola ki n'ogatwala kituluma nnyo mu Museveni okujjanga okuliza ennaku zeeye mu Bulemeezi ewaffe Nakaseke nga tolina kyokozeeyo ng'abantu bali bubi amakubo ge wasuubiza teri ebyalo ebisinga tebifunanga masannyalaze ate ng'ekitukwasa ensonyi ne muganda we Sali Musale asula wali mu constituency yange ennamunkekera ffe twali badde tetwogera ng'abe-NRM be boogera nakwatibwa enyiike omukyalo omu owe-NRM ggwe nnyaba yeefuula omugezi ennyo ng'okwata abe-NRM mb'obaleeta eno mu nuupu gw'obasasulira obubinjabinja bwamu obwo at least ffe mugenda okukola tuli ku underground ne manya nti omukyalo ono alina kyazimba eno Nakaseke kyabwe kye-NRM naye akizimbira eno mu NUP ng'obwo obuvubuka bwammwe bwe nalabye mutuuzizzeeyo nga mubufacilitatinga ssente ne mukwano gwammwe ono ow'e Masaka naye ffe tugamba abantu omukulembeze eno era nammwe muli wano nga tebannakuwa tiketi ya kibiina oba olwanirira kifo kyonna ky'ojugubanira osooka kikolera novaayo naye tunya n'abakulembeze nga n'erinnya lya Kyagulanyi ati odyogerako naye ng'agamba ndi wanuupu nnyo naye nga n'okwogera ekigambo mu sentensi ye tunya n'ababaka ba palamenti awo onaabamanyi nga tasobola na kwogera kigambo nti Kyagulanyi pulezidenti waffe naye olw'okuba nti n'abamu muba temubimanyi ffe tuba tulina ne bannaffe be tumanyi nti no bano babateese babazizike wano omubuuza nti ogamba oli wanuupu nnyo naye tubuulire waguyoguzeeyo ku kaadi meka ogenda okulaba nga basekaaseka nga baweta ate tubamanyi ne woteeri wane yeeruwero gye babategekera omukulu gy'abategekera bye mufumbafumba ebyo byonna naye ffe mugenda obituukamu eri nga bannammwe be mufumba nabo ebyo babimaliriza era kye tugamba ne mukyalo w'NRM maama ng'oli Nakaseke eyo bw'agamba nti naawe oteekateeka ababo bateeke mu nuupu mukasita olabikira ku lukalala b'ofacilitatinga mmwe mwali badde muyamba ne mwami Museveni ffe abava e Nakaseke abava e Luweero nga mwami Museveni ajja mmwe mwali badde musooka n'okwogera ne mugamba sebo amasannyalaze sebo amakubo sebo amalwaliro nze omubaka wa palamenti n'entuuka nga nze ngula sikaani y'eddwaliro ya Main Hospital ate mwe naddala ab'e Nakaseke mulina otukwatanga akalira gulupu z'abafere ezo ezigwa mu bantu mbadde mu lumbe wali yes Bugerere Reverend Canon Ignatius Kabuuka yakulembeddemu okusaba era amannya gana erinnya erya Ignatius alyogeddeko ng'erimu ku mannya agakola nga ye mwali ne Father Kibowa abaddewo nayo manyi munnabulemeezi munnabulemeezi n'agamba munnabulemeezi Ignatius ndowooza abadde ategeeza jjajjange Kangavve Ignatius Kangavve Musaazi ate nange ndi muzzukulu wa Kangavve Musaazi timere ennaku ezo twabadde n'olumbe abadde ategeeza jjajjange naye agenze n'agamba naye era babiwulidde sijja muwaayira agambye nti nno n'enkovu agirina ku mubiri naye yakoma ku eyo enkovu ebirala talina kyalabawo ngo eyalwana ng'eyalwana Reverend Canon Saabadinkoni wa Kangulumira Latifa we bali kumpeereza linnya lino ono Waseno yabiweereza kale temusobola kufuna ffe mwafuna amaloboozi matono nze gwolaba nze waliwo abantu bentera okugamba abeewaffe Nakaseke ti lwotondaba mu palamenti oyinza obutaddeyo kubeera ku kyalo kyo kino golowooza olwolidde omubaka wa palamenti agamba bondaba mu omulamwa mmwe muli wano nondaba otandaba mu nvaako wali omuliddeko mukulu Evans kwaffe tumanyi puroguramuzi ne gw'okutte singa tubalaga puroguramu z'abasajja bano okweddiza ebitundu ebyo ne weesaddaaka wakati mu kutta abantu mu kubabuzawo mu kubawa obutwa kakati oyo Reverend waffe alina okukimanya ekisooka abakulembeze abaasooka mwami Museveni yatuwa tukkirize twalina aba ministers bangi abava ewaffe naye bwe baatuuka eno ne bakubongoota obuuza minisita nti ewa Museveni tokonkona naye tubuli ekikye wali otukonkoneddeyo nga batandika kweziribanga luliffe balinga nga baagala na kututa ng'okwogera ewaffe Nakaseke nti oliwo opposition
ng'olinga zizza omusango era kyova olaba buno obusajja bw'enaalemu obujja butwerimbikamu kagezaako nnyo okulaga nti opposition omubuuza gwe bulijjo oliruddawa kakati ffe nga ne Museveni okumanya nti eyo waliwo opposition eyo aze bakunoonyerezaako ne bakyama ewuwo ne bakola tugende ku nsonga endala nga tugenda ku nsonga eyo Reverend Mugambe tagenda kubaako ke bamuwa bana abasajja abafuga eggwanga lino kye basooka okunaaba mu maaso z'ensonyi ekyokubiri saagala kumumala mu maanyi nange kumwogerako wadde ne bwe kijja ku ssaawa esembayo ng'enkyalwa owunzika kuba agambye tatya kufa era yakwesonga naye era ndaba era essuubi abeere natono anti nze nange Mugambe saagadde kumwogerako alina emyaka ng'emeka nga 7 wabanja wanga 8 mu jiji tugende ku nsonga endala kati nze mbadde mugamba ate namwe abantu abava Bulemeezi mwami Museveni tumunenye nga kitono mwakuba nnyo mu ngalo wulirize ebyo byaganyisizza ne muganda ne mukadde wange Mayindi Wafumbe Kidduma Kubuya omugenzi professor naye Wafumbe oba ebyo byoyogera byebiremesezza byaganye n'omutwaza mu parliament nga bizibinye kugambye nti abasajja abafuga eggwanga lino kye basooka okunaaba mu maaso z'ensonyi ekyokubiri baluvu ekirala babategeera nti namwe kye muliko temukimanyi okimanyi nti mu kitundu kyewaffe wakyaliyo abakyeyambala bitisaati bya kyenvu nga bakyabazanyira ku bwongo nga balina be bagenda bakolera ebipya omuntu n'abeera mu gavumenti n'afuga emyaka 40 nga n'obugagga mwe mwalina bonna bugenze n'ettaka ligenze ne mutandika nga n'abakulembeze b'ebitundu byammwe kati babajja mu bitundu birala ne baba bateekamu nze ensonga gye nakuyitidde wagimaze ne bw'osiibula ekyo nkitadde gwondeese ku kyalo ebirandiwo ndeka ne bw'ogisiibula ensonga eyandeese kutabangula bya Nnokweta ndeka sebo kati ngenda ku kyakibiina okutabanguka ebibiina okuliwo mu ddakiika ntono nnyo okutabanguka ebibiina byonna ebiri herese bibeeramu n'obutakkaanya era bw'osanga ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nga bwe omwagira nga bakkaka mboda gw'okimanyi nti ne mu kulonda bakalidinaali okulonda mu paapa mu bakalidinaali e Roma naye wabeerayo akanyamberege era ne baggalawo nti teri kalidinaali afuluma wano oba ne babajjako n'amasimu nze ngenda e Roma nabuuza nti ate ne mu bakalidinaali bakama bafa abatukuvu bwe tuyita papa ye mulangira omutukufu betumanyi nti bananka ne bibeerawo buli wabeera okuvuganya era kyovola ffe tubadde nga tugamba abantu baffe nti omulundi guno Kyagulanyi tasangangako buzibu nga bwagenda kusisinkana mu kulonda kuno kuba buli omu amutagetirize agenda kulonda abantu omulondo omuwe tiketi naye nga abantu bagahayo gwolese omuwadde naye tetugenda kumuwa kituufu okiwulira bangi nnyo abazza abeerimbika be baleese ngolya ndi wanopu naye gwe omubuuza tubuulireyo ku kintu kimu ffe luli baali batuttidde nakasongola nga tulina Ekyagulanyi nze nakwata n'ejjambi ebbiri ogenda okunoonyeza oyo alanima yange ewe twali tetugendayo mu kalulu ng'amagye gonna bagazibye ku kkuba erigenda ekiwoko buuzangako Honorable Ssekabira naye ng'asaba kuba nze chairman wa People Power guleeta Luweero n'olubutwalabanga n'obuvubuka buno nga tubanja bufudde ayo nga tetumutegeera ng'okutunula bwoti nga tebuvuddemu NRM kakati kyembadde nkugamba nti yes ng'obububa omubuuza nti owayo okulonda okuwedde weesimbirawo kinze Lutamaguzi nze bwe nali nzija okwesimba wankyazanga wano ne nkugamba emunyenye eriruddawa Magere neŋŋamba ne Kyagulanyi nti ngenda kwesimbirawo ku tiketi ya DP olw'ensonga zino wamanga mbadde nga bye kalenda nga ŋŋamba abantu bewaffe mutiikinga enkumbi sina wenzirayo era naye nakkiriza ne tusabiranga Kyagulanyi akalulu nga n'abamu kati olwaleero ababaka ba palamenti batya n'okwogera erinnya lye ng'era bw'obalaba abamu batya awali omukka disi gy'olaba olutalo oluliyo nze nagambye Dr. Kizza Besigye mukwano gwange njogera naye nti olutalo luno oluliwo terugenda kuggwa kati ffe ng'abooluyo oluvuganya okuteekamu abantu essuubi twali badde tulwanira services njagala kuwa ekyokulabirako tuba tutya mu budde buno nga bannaffe bali wali eri ekiteezi mu Lusanja ng'emirambo n'olwaleero bajjeeyo bakyajjayo abantu enanka ebaziise nga teriya nga bagate wali sente nti n'ekitrakita ekyali kijjayo emirambo baali bakyewoze nga ky'abantu nali manyi parliament ejja nakutuulako ku lutuulo olw'enjawulo tekisoboka kuba abantu abasinga babongoota
osanga babateekako ebibozibozi bya social media n'omusajja golowooza ategeera naye ng'ali ku bibozibozi n'otuuka mu kibuga ky'eggwanga ekikulu gye bayita capital city kati ebisasiro sebe ebimotoka bibiyibwa mu kkubo oba oyitawo ekimotoka ekiro nekigira kiti ekitanda ne kiyiwawo. Kakati ffe ng'abantu abateekamu abantu essuubi nga mmaliriza abantu baffe tulina okubazaamu essuubi we tuli mu katyabaga. Omusajja afuga eggwanga lino akugamba talina gy'alaga. Olwaleero mutabani we ne mukoddomi wa mutabani we nabo baagala kwekuba bikonde. Buli omu agamba njagala kufuga kuba n'abeebafu. Kakati ffe bwe tubeera ku sayidi eno nagamba bannaffe ab'opposition bwe muba mukkiriza kuba waliwo omuntu Katonda gw'alonda ne bamuyiwako amafuta. Olwaleero oba oyagala oba toyagala Kyagulanyi yaliwo, oba tomukkiriza, oba omusinga emyaka, oba omusinga ebitabo, oba omusinga okwenjeera Uganda ne wa, oba oyagala oba toyagala, leero tulinawo Kyagulanyi. Ennaku ezo nayo mbagala ne bannaffe aba Buganda abamu ne tubagamba amaanyi ge mumala mu kukuba Kyagulanyi lwaki temugamala ku bantu ba Buganda be basengula ku bibanja ng'abantu ba Buganda no basinze okufuuka emmomboze. Amaanyi ge mumala nga mu opposition eno mwekuba oba gwa amaanyi g'omala ng'olumba Kyagulanyi buli woba ne sipiiki ng'olina okuyisaawo akagamba akamukuba. Ate kitwewuunyisa nnyo n'oyogera olulimi Oluganda ng'oyogera olulimi Oluganda n'oba ng'ovuma Kyagulanyi nga n'abasajja b'omu mambuka eno gye tugenda ewaabwe kuba abasajja b'omu mambuka Ssebo Mukulu Evans baatusomesa bo bagamba nti owaabwe ng'akoze ensobi gwe balaba nti alimu essuubi eriri beyond their boundary bamubuuza kiki ekyaliwo ne bamuzza munda. Naye olwaleero abasajja abasinga okuvuma Kyagulanyi boogera Luganda era beeyita Baganda. Awali omukka tewabula muliro. N'olwekyo Ssebo kino nga ngenda nze nva mu bitundu bya gundi oyo Ignatius byakugambye. Nva mu bitundu by'e Nakaseke mu Luweero. Waliwo embeera eriwo tulabika tugenda mu lutalo. Kino tukibabuulira kuba abamu mubongoota olukuwaayo 15,000 obuntuntu n'okyamuukirira ebitaliimu okumuka. Buli wobeera mu ggwanga ng'omuntu akufuze ebisanja ebisukka mu 4 ali mu myaka 8 nga bamwetoolodde buli omu akoze akakundike ng'ensi bagyavuwazizza buli kyabugagga kyonna bakitutte ng'abantu b'omu byalo kye balina okubaako n'akasente mu nsawo alina kwewola nga bannansi bonna babagobye ku ttaka lyabwe mu ggwanga ng'abasinga bonna bafuuse mu mboze ng'abakuuma eggwanga ng'abapoliisi ne bwe mubongeza ssente bazibalyako ne basigalaawo. Mulina okubala ebiseera by'omu maaso. Muyinza otutunuulira nga balutamaguzi. Nze nagamba abantu beewaffe Nakaseke nti nze lwaki buli wengenda ku mukutu nkubiriza abantu okukola. Nkukubiriza kubanga nkimanyi nti ebiro bya Uganda eby'omu maaso si bitangaavu. N'otubuulira omusomesa n'omusawo n'olwekyozikiriza neebazeeko ku bantu bange mukama wange batono wammanga wano. Njagala kwebazaako mukyala Nanteze Ssemuto mu paaka nkulamusizaako nnyo ne famire ya jjajja wange Makebbe ewaawe Nammengo mu Maggwa mbalamusizaako nnyo. Mukulu Kalanda Nakaseke nkulamusizaako. Omukulu omwami wa Ssaabasajja Kabaka Dani Sekitte Nakatandagira nkulamusizaako. Mukulu Muwanga Godi Buteera. Mukulu Kaweese Nakaseetaawo. Mukulu Ziwa Nakaseke. Master Mutabaazi Ekibowa. Muzeeyi Seggane Ebbambaga. Mukulu Sekajje Bukakala Mwami Mubiru Ebbalaatira. Ab'Ennabulo mbalamusizaako nnyaawo Musemuto. Mukulu Kasirivu Ekifunfugu ne mukyala Namuddu Emugomora ne Kyamaani Nanjwenge nkulamusizaako ne Kyamaani Mutibwa. Mbakubira omulanga buli muntu nga tonnagenda kwesimbawo mu kibiina guno omulugube gwendaba abamu mu bungeeta sooka obeeko nekyokolera ekibiina. Awali omukka tewabula muliro. Neyanziza nnyo ku ttaka ku kibanja Ssebo Mukulu Evans tubadde nga tusomesa abantu. Honorable Gabe namba akadde kaweddeyo. Baba kugoba ku kibanja. Okusala ku kibanja bubbi era terina tteeka likaka muntu kwegula. Abeemanywa ngenda kubeera nammwe naye ku Sande eno sijja kusobola kuba ngenda kubeera mu lumbe lwa Reverend Kanoni Kampujja awe waffe ettimu ne baba kugoba ku kibanja eno essimu yange eri 07557 69 47 54 0757 69 47 54. Ayi Ssaabasajja Kabaka woli tukusabira osuuke mirembe wangaala nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.